mukwano nze nagambe njagala osabula akateeteeyi kano. Bane kalungi. Bane kalungi. Njagala onsabulira akateeteeyi kano. Chaka kalingana mutalo 14 kano. Babuteekako ssente. 21. No, sasi somane. Njagala onyambalire ng'onyumye bagambe mukyala. Oba nkwehaga. Ofuddewo akafumito olw'ekyo. Kano. Steven. Obi. Kiki baba? Nnyo. Banange. Kiki. Yenze onina mbuzi biki. Zino mbadde manyi. Olabye ekyana kye nina. Tunuulidde face bwendi. Nanga ono ye Steven Obi wange oba. Kiki. Gumana mukusooka bwe nkulabye. Mbadde ndowooza bakutte ekiwuduwudu ne bateekako omutwe gwo. Oyina wase oyina ebigambo. Steven banange Steven. Waddamu n'ofuna ku mubiri. Obadde oyagala kiki? Steven kyendeka gye twakuleka Steven. Onyambala n'ebino bikulogusi bya mitwalo 74. Naye Steven embeera gye walimu batugambye tutunda akataka tutaasa obulamu nga tukunoonya bunoonyi mu masuuka Steven. Ne Steven obulwadde bwakuluma. Wenyabo tewalaba Steven ono. Omulaba just kugira mafatifati gano ne Steven obulwadde bwaluma Steven. Omusujja guluma omusujja nguluma. Munango omusujjira gwannuma ne gunnuma. Mukazi wattu aguyise musujja. Ate ki? Empeke zaakati zirabika z'amaanyi mangi. Empeke zaakati za typhoid. Steven tonvuvuba, Steven tonvuvuba. Biki by'oyogera ebyo naawe? Biki byenjoga. Steven tewamanya nti no wali okenenye ng'oweddewo. Steven nga tumunoonya masuuka nga katini bwe kati. Nze simanyi nti oba wandi mwagadde. Soko muki kyotegeeza okenenya. Biki by'oyogera ebyo? Obutolyangako buno obulwadde obwaffe obutukenenya obutumalawo. Oba obulwadde bwaluma. Ogamba COVID. Ayogera ku COVID ono oba biki by'oyogera? COVID tomanyi bwaluma abantu. Ne Steven kambuuze zino empeke z'oliko Buganda. Empeke zakyayogera za musujja. Wadde omubiri. Steven wali gwolabika ku Steven ng'olika ku Steven nga waliwo omukazi asobola okwesembereza. Steven ngamba gwe muganda wange kanjogera ekinyusi kino ekintu kino nze neewunyiza nnyo okusanga mu mbeera bwe nibaakutwala waigwe wafunira obujjanjabi. yalina bulwadde kyobobotayogera. Ajja kubuulira. Nze totandika kutiisatiisa na mwana wange. Nkakasizza empeke z'ensangi zino muganda wange. Nsangi eza COVID obona omuteera. Njagala nkubula embeera Steven mwe yali laba akaviri we kanyirira. Era nnyabo weesiimye okuba n'omusajja atiba bw'ati. Omusajja ekyejagaza mu bantu. Waliwo kye sitategeera bulungi. Omusajja gw'oleeta ddala ku buko nkakasa n'omukolo gwa mugujja. Steven tondyako omukolo. Ono mukolo gyaffe gwe gumulumya. Nindako kiki sitategeera bulungi enviri zaali ziviirako ki ku mutwe. Wa tandabangako nga basaze kaviri kalungi bwe kati. Ono alabika lebuka n'ebigambo. Ddala luli baali basala ki omutwe omukalo. Bannaye nze bino sibitegeera bulungi muno Obiwa bwe wasoma naye agamba mbu simanyi wali mulwadde. Mukwano sagala weesigamye ku bigambo by'abantu. Tewali mukka watali muliro. Tewali mukka watali muliro. Nina kyentandise okulowooza naye nsaba Mukama kirebe kibeera kituufu kubanga nze naye mba nfudde. Toyinza kufa ate ng'ofa otya. Kale bannange. N'eddagala ebutuufu gye liri. Eddagala sirika naawe oyogera kalebule kuno na kuno oyogera kalebule. Sirika. Nsobeerawo mu mbeera naawe yonna oba mbi otya. Kati mbuulira mmanye kiki ekyo ekirwadde gwali musujja mukwano nzika. Mubuulire ekituufu gwali musujja. Ddala gwali musujja. Olaba mma gwali musujja ne guŋŋonza bwe guti. Wandisigadde obeere n'omuntu omulaba musajja atekena. Musajja anyiri. Omusajja babina aweesa ekitiibwa osobola okumwetwalira. Banekomawo wetwala ekyebbe. Gwe siiti omukyala agenda naawe. Oli musiru nnyo sikulaba ng'owama mukwano kankunyonyole. Mulogo olaba talina magezi yadde akatoola bwe bati. Naye twasoma naye nga kiwutunulu kiwadde bizibu. Tonsemberera kubanga kiraka olabika. Nedda kankunyonyole mukwano. Naye ggwe tolina magezi biki by'oyogera ebyo. Olina amagezi ggwe. Olina amagezi biki by'oyogera ebyo. Kati omukazi agenze kugenda. Bannange. Amma w'engoye kanzije. Bannange.